obululu bwomagira bwomanyira tokolaki estebo mumira nekyowereza nyakukolako era okumanyira nitakiwula ate nkukoze eki nonya obululu bwozi tebamanyira kiwule nkukoze eki ate toddamu okumanyira akitombuulidde Amanya bakujja mungana. Bakoze bati. Bankubye bansi atusanze kulaale nga tuli awo sinabadde ntudde na mu mmotoka. Abasajja ne bajja nga bakambwe, abasajja ne bakoonakona emmotoka endabirwamu nenfuluma. Nafulumye kwabaddeko omusajja owa militale abalala nga bali muleeya n'abeereddeyo ne bankwata ne bantwala mu kimotoka nengezaako okwerwanako nebigaana nga abasajja bangi. Batengeza mu kimotoka ne batandika okutukuba naye nga nze bankuba baŋŋamba kiggwe gwobeera nekiwanuka budala, gwe gw'omuvuga gwovuga kiwanuka budala lwaki? Era nga bankuba baŋŋamba ggwe nojjo okukosha jjo nga enkeera laale ku Lwokutaano baŋŋamba ggwe twakulaba wajja ne ku kuziika n'oleeta obubaka n'oleeta amabuga nga bwe bankuba bwe bannangira. Amanya gange erinnya nze Katolobati. Katolobati. Era eva wa Muvunyi wamuli mama yo. Amanya nze Mutebi Daniel. Mutebi Daniel. Mugongo gumusaidiyo baba kubisizanga ki? mwawaddemu ewaya nga mulimu emigga emimpi, waliwo n'obuntu bwe bwasumuludde mu mmundu bwabusumuludde mu mmundu nga kalinga kawaya nga kafumita nga bwotufumita era bwe buno bwafumise ku maviivi wano bwe bwanfumise obwo buntu bwe bajja mu mmundu. Kuba tuli bangi n'otubasebo ne bannyabo ntegeeza eggwanga lyonna nti lufuuse lutalo gwe nayingiramu nga nsuubira kubanga bannakyemalira bonna okubeegagambulako n'abo bonna babakongojja tekibeerangako kyangu. Olunaku olw'omukaaga twalina kubeera mu muluka gw'e Katoogo ne tugenda e Katoogo, Kibuule n'atikka takisi ye n'agiteekamu abasirikale eriko ennamba eza private UAK, ennamba emu esoma 2 eya wakati bagibikka esembayo eri 6 G. Takisi eyo njeru era ye takisi yemu yeya nnumba ewange ebunta. Mwe mwajjidde abasirikale basabo ne bannyabo ku mitimbagano gyonna mu vidiyo bwe bubadde butambula mubulabye, ne bakuba abatuuze, ne bakuba kibooko, ne bawamba abawagizi baffe, ne beekobaana ne Osisaidi mwami Fred oyo ow'emukono wano, ne baggalira abantu abatalina buyambi bonna. Nga bamaze okubakuba kibooko, amagulu bagamenyeemenye. Abakyala, waliwo abakyala wano bonna bembalaze, babakubye kibooko zisaze mu bisambi, mu mabeere, babatozeetoze,
ne tubuuza bassebo ne bannyabo kuno kukyali kulonda kwe tugendamu electoral commission yadduka dda ku buvunaanyizibwa bwayo oba way forward. Olunaku olwaleero bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza eggwanga lyonna returning officer owa Mukono RDC kubanga zino meeting mfunye amawulire ag'enjawulo RDC yazituuza era bagenze basengeka abantu ab'enjawulo bwe beetaaga bamutebi okuva e Buyuki Mutebi Muhammadi oyo nekibule yamukubidde n'essimu ng'amutiisatiisa nga bwe mwawulira Semewo ng'atiisatiisa okutta omuntu bakaddu babaraza ba alisi n'agaana nattibwa mu mbeera etategeerekeka tavuga bodaboda yali atambula agenda wuwe nga talina ssente abantu ne bava eri ne bamukuba ennyondo n'afa. Tukoowoola bekikwatako mu ggwanga muno tukoowoola IGP Ochola tukoowoola David Muhoozi to bring to order abasirikale bammwe bemukozesa. Teri bajaasi bonna we bagenda nga nze mmanyi CDF takimanyi. Teri bapoliisi bonna we bagenda ne bakola operation nga DPC mu kitundu takimanyi. Mbakakasa bassebo ne bannyabo tetugenda kudda mu kampeyini tuziyimirizza eza Mukono North okutuusa nga tumaze okuwalaawala mwami Kibuule DPC n'abasirikale bonna betwategeddeko nga twatutte mu kooti ensonga tuzikwasiza balooya baffe emisango gino twagiteekayo dda ku poliisi tewali kyakwewozaako kyonna nti tebakimanyi. Mbakakasa bassebo ne bannyabo campaigns eza Mukono North okuva olwaleero ziyimirizza okuva ku kyalo Okulwomukaaga mu vidiyo mwabulabye nga bawamba abantu babakasuka mu mmotoka eya buyonjo etaliko namba plate abapoliisi bagamba emmotoka eyo tebagimanyi twagikomplainingako dda. So tubakoowoola bassebo ne bannyabo ebikwatagana ku Mukono North twetaagayo special attention eyo ensonga emu gye tusazeewo. Nga batukolako ebikolwa ebyobutemi lusika muzanyo kana akalulu kankyukakyuka. Akalulu kagenda kutwala President Museveni candidate ne bakandidate sibo bonna kati bwe tukiraba mu Mukono North ng'ate tukiwulira mu Uganda yonna kyetwekanga twongera kukuba apiiru eri bannayuganda nti bagenda tubasaasidde ate naffe ne tukkiriza nti Katonda ng'asazeewo akutwala ekiseera bwe kiba kituuse ogenda. Naye Honorable Kibuule ye asimbule constituency ya Mukono North bannamukono bamuganye ate aleme kuteekamu butemu bwakwagala kuzikiriza bantu kubanga akalulu nga kawedde ayinayo ekiseera ekyokuwangaala n'abantu bw'anaabanga amaze okubakolako ebikolobero agenda kuwangaala n'abaani. Ekyo kya buswavu kira muganda waffe Abdallah Kiwanuka MP avuganya Mukono North olw'embeera gy'ayitamu naddala mu kalulu kano. Naye tetukubira bannayuganda omulanga nti ku mulundi guno yadde okutiisatiisibwa weekuli kubanga twagenda okuyingira akalulu kano omwezi ogw'omwenda. Honorable Betty Namboze kunya ate awo kunya nga n'ab'emigo bakuba bali wabweru abatyagazi bakatubakira nyabo nate tulwaniriza nnyo mu ttuntu lya leero twabadde tusuubira olukiiko mu kutandika nga bukyali k'ebyokulonda okusinziira ku kyamaani w'akakiiko k'ebyokulonda mwami Byabakama bwe yavaayo n'agamba nti ye ebbanga lyamaze kuba yatandika nomination talaba TV era n'essimu akwata kabiriiti
kitegeeza nti tali ku mulimu gwe ogwamulondesa oba ogwamuteesa mu kifo ekyo, ali mu buwambe, akolera mu buwambe, ebigenda mu maaso mu ggwanga tabimanyi, wabula instructions ezamuweebwa zagenda okuteeka mu nkola. Ekimu kirungi kyakiri wanini wanga ku bbeere naye olwokuba sobola kweyambula n'omukka ogwannyingiramu kuba kakakumpi we nnali kakazi ngataasa nga neza eddwaliro nga banigenge banangaba siyagala oddeyo. Temufunye mukisa kumulabako, bamusibako ebisango ebijingirire ennaku z'omwezi 27. Kibuulo oyo yajja ne bamilishiya ku kyalo kyange Ebuntaba ne banumba ne bawamba abaana ne kansala ono yennyini kumulaba wano ne bamukuba omumwa guno ne baguyuza, era egyo emisango giri ku poliisi. Nsabiro gye bamuwamba ne bamutwala ewa Kibuulo eyo mu kikomera ne bamukuba. Era twagezaako okutegeeza bannamawulire ensonga eyo, netugenda ku poliisi emisango tugiteekayo. Okuva olwo embeera teddiriranga bassebo ne bannyabo. Kati twagala kumanya oba tuli mu kalulu oba tuli mu lutalo, bassebo ne bannyabo. Mwami Kibuule awambye obuyinza bw'akakiiko k'ebyokulonda, poliisi y'emukono agitadde mu nkwawa ze. Nze wenkoma okutegeera amateeka, teri wantu wonna poliisi weegenda oba amagye we gagenda nga DPC takimanyi. Batuguddeko ebisango ebyenjawulo ebijingirire, mukimanyi bulungi, bantwalako mu kooti nga banvunaana nti nakuma omuliro mu bantu. Kooti n'embeera yakisa n'enta, atiisatiisa abawagizi baffe emisana n'ekiro. Ngenda bawa amaloboozi ag'enjawulo, mwami Kibuulo oyo ng'akubira n'abawagizi abatiisatiisa nga bwe bamawulira Semeewo Nsubuga. Awamba abantu n'abatwala mu kikomera kye, n'abakolako ebikolwa eby'obutemu, n'abakuba kibooko. Abamu bassebo ne bannyabo obubina baddugala dda, emigongo gyonna gijjudde emiggo, babasazeesaza amagulu, babawugisizza mu bidiba bya kazambi. Kazambi ogwamala okuyisa mu toyireeti, mwatwala abaana baffe mwe bawugira gwamala obbawamba. Tulopye ku poliisi, tukowodde DPC kino kyogera nga nina obujulizi. DPC tumukowodde, ne mwami Kibuule akozesa Osisaidi gwe bayita Fred Goyaka, muganda wa Grace Akulu. Osisaidi director wa Osisaidi, director wa CID mu ggwanga, bakozesa obuyinza obwo okutulugunya bannayuganda. Bassebo ne bannyabo mbategeeza, era ebimu ku bituleese mu press conference eno, kubategeeza nti akalulu ka Mukono North lufuuse lutalo. Ku lw'omukaaga singa muko tukole bwe tuti, leka ambulance tunaji tukwatire eno mashini ze zifa haji kuma kwate enga kanso zafunide wengulaki empumulira kanyoni abawa mmeka mujje wa Kibuule abawe ssente mumuli eyo mulya chapati. Tugamba fe tetwagala ssente naye ekintu kituli ku ntulo ya mutima, mwe munatukuba tetugenda kyusa mitima tubwani Kibuule tugenda tuwa mumayo. Ogezaho okwetegeeza ku bantu abo batakyabadde bannange mumanyi sikulimba ndi mukazi. Nze olutalo we lwatandika naliwo sigamba nti nadduka kuba ekitundu kyenayoko tekyali kyange, naye essaaga etegeeza mu maaso agenda ku lutalo naye manyi bagajeemu ankubye nnyo.
n'ebigga ebinene. nga batukubye embooko batwefulunza mbizi simanyi oba byavudde oba septic nga biddugala batulinnyalinnya omumiru gwonna mpulira gunyuma n'ekifuba batulinnyayo mu kifuba baani awo nze nagenze batwalidde mu kimotoka we batujja kulala we twabadde nagenze okuddamu okufuluma nga ndi mabega g'ekikomero ky'ekibula emmanju oba mu nnyumba y'enjimu nabadde manju mu kikomero era batujja awo nebatuteeka mu kiddabo kabini yatutte ku poliisi mukono. Ekifuba weewulira oti? Bi kuba nakoludde ku misayiboozo ogulaba gune ekikomera kyetwatuusemu ekyakibula yabadde mu kamotoka ka probox era akamotoka ako tubaye tukegendereza nnyo nebubuuza munange katola katera otugoberera probox kali awo keeru kati yazze nako nga bajja banyumya nti onalebo mwali ali mabegajja naye yafulumiza ali baganuza tukupa masasi kubanga yatuuse n'abagamba mubajjewo abantu balaba mubaleke tubatuusaako bulabe nga onalebo yagamba mu gundi olya kibuule naye nga abasajja be baagala obatukola ki baba batutuuziza mu kantu kalinga karuumu nga katono nnyo kalinga katono bwe katyo naye ndowooza ate baagala tukolako obulabe naye gye batuwamye nga abantu balaba kyekyatuwonyeza kibuule kulaba amannyo gavuddemu ankubye nnyo twaliza wamu batadde mu kimotoka kimotoka nga kirimu ebipande bya kibuule nebyamusanyalaze kimotoka ekyo kiringa kitakisi batadde mu kimotoka ekyo batandika otukubanzi wano omusajja yansambye nangatto kufaanana bwebakyo obwongo gwonna gwonna nabufumita ebintu bimu bino byonna ebisale batufumisefumisenga bimundu byabwe ne batutwala embalala mugeeti y'emwanju tutemumbalala mugeeti y'emwanju waliwo omwala oba gwa kazambi batugamba muwuge tuwuga nga webatukuba tuwuga nga webatukuba waliwo nakavesiti kenna baddemu bankalesa eri kabadde keeru naye genza okukabaamu nga kakyusa ekkala Nageza mala video muzirabe. Gende wamala bawe ku video kwa zimte. Oyi. Etakera maizo manizo. Yo. Yagazi imba wali kwadaga wali kamulu.
was Kalema Jackson, chairman of Lugamba, Kazenda Mukono District, era chairman of People Power Steel, Mukono North. Kyabadde twabadde mulale Katogo, tusooka abantu ne batugamba nti waliwo abantu abagoberera, ne tutandika okwetegereza embeera eriwo paka we twalabye omuntu omu tugenda okumugamba mukulu nga tukwekengedde weekebere tulabe. Twagenze olaba alina akambe ne Magalo we yaddukidde abantu abatuuze tebamulinze ne bamukuba mukaawo naye n'asumatuka n'adduka. Tuba tukyali ku laabi tugenda okulaba emmotoka etamanyiddwa si ya poliisi naye ng'ate evamu abapoliisi, of which yabaddemu komanda naye mu ntegeera yange era nga nsuubira ne mu ggwanga lino bwe kiri komanda yenna alina okuba nga yunifoomu ye eriko amanyi ekitaabaddewo. Ekyokubiri ekyobusiru ekirala kye nalabye ye emmotoka etalaga bulungi kiriya namba plate ng'ezimu nsangule ng'ate abakwasisa b'empisa bannamateeka abapoliisi nga mwe batambulidde etali kabangali. So kitegeeza waliwo olupango mwami Kibule lwapanga akozesa abantu abawumba tutu abatamanyi mateeka ge bamenya. Naye nze nganze Kalema Jackson ng'era obimanyi tuli mu struggle naye guba gukuluma weefuula gwe gutaluma naye nga gwe gunumira ddala lwakuba ng'omusajja you have to maneuver. Naye mwami Kibule, your days are numbered. Your days are numbered. Onoonya naye nze asinga okwetaaga. Mwami Museveni tereezaamu nko. Engenda yo yali badde nnungi naye Kibule oyo akonoonedde ate we nayiga ekyo Kibule. Eno ensi si yammwe. Ensi mwagisangawo era mugenda girekawo mutuleke mu nsi naffe tubeeko bye tukola ebitonotono. Nachimba jeri. Nachimba. Tari ku kampeni bali bamukanga banze nasoka netu Munnamawulire aveewo ne tubaga ddamu okyogere nkubabike nga bali ba DPC kubaliko DPC bamayinji 3-5 natuuka nze saa zalenga mwenda nenyinga mu kimotoka kyaffe ne tutuula bulungi wenatuula kubanza nga mbalinanga bamala bonaona okuŋŋaana nanyidira ku kanso bwaba ajja ku stage. Kanso yali ajja nembayo nezamu awo netumala nezakuekisegunga naye kanso yatandika batokokera batabani ba Kibule kuba eri emotoka yali ya Kibule nejja yalisooka nereeta emiggo n'obwami nesiganga ntunemugamba mwena bonabona abali mu motoka mutuule tube baki bakakkama bayagala kansi kubayagala okutta abakabona mwe babeerawo awo nebamala ne bagenda nebakomawo ab'emundu bakuba emundu muki ebbanga amasasi ngagatonya nako kanso nava ku stage eyava ku stage nebabeerawo bakanyama bamuyamayange naye nga bo baali bagiritaani kanso ne batwala wa mulongo ne munafu babakuba nnyo abo nga tebanabajjawo nebatutunzaamu muno bagamba ajja obulamu bukolaki okomawano nebabakuba nnyo mwe babatwala naye babatwala munafu eyali ku siteeringi nakama akangobere kulaki
bannange batutte yabagoberera bali batuuka waliwo ebitwalibwa abalodi y'amajjani babatuuzamu we batemuni omunaffe okuzigaza obulamu tunaabanoonyezaako nga tumaze okumanya kigenda bwe bakyusa bwe ne baddayo banene bwe batutte bagenda ettuuka eri gye tubadde magana lange nga tetubitegeera abo baali kanyugula emmotoka yaffe tebatiya gaasi ne baggalawo ne batugaliramu tufiiremu batufeitingi kati bwe bakanyule kubanga emmotoka gye batambuliramu yeyewamba abantu bamanya nti tewagira kigulu bakunkona n'okukunkona bakanyuka katiya gaasi abasooka ne bafuluma naye fuluma tuli bakazi twewalulamu nakuba wange omukono ne wano nina bwebwa nakubeere n'ekigga ekyanyingira munda kati waaliwo omulamu wamema ajeti yangu nansikayo era okuntusanzire mugamba omusayi mpuliramu ebintu nnya mundigeemu engoye ngama ajeti nga totikolangaa mundigeemu engoye wano teri wali kuswala kutaasa bulamu banyamu engoye naye ngaomusayi kutiriza netunoonye amalwali naye nga wandigakutte onatwamu olunaku lwaki bannange batutte yabagoberera bali batuuka waliwo ebitwalibwa abalodi y'amajjani babatuuzamu we batemuni omunaffe okuzigaza obulamu tunaabanoonyezaako nga tumaze okumanya kigenda bwe bakyusa bwe ne baddayo banene bwe batutte bagenda ettuuka eri gye tubadde magana lange nga tetubitegeera abo baali kanyugula emmotoka yaffe tebatiya gaasi ne baggalawo ne batugaliramu tufiiremu batufeitingi kati bwe bakanyule kubanga emmotoka gye batambuliramu yeyewamba abantu bamanya nti tewagira kigulu bakunkona n'okukunkona bakanyuka katiya gaasi abasooka ne bafuluma naye fuluma tuli bakazi twewalulamu nakuba wange omukono ne wano nina bwebwa nakubeere n'ekigga ekyanyingira munda kati waaliwo omulamu wamema ajeti yangu nansikayo era okuntusanzire mugamba omusayi mpuliramu ebintu nnya mundigeemu engoye ngama ajeti nga totikolangaa mundigeemu engoye wano teri wali kuswala kutaasa bulamu banyamu engoye naye ngaomusayi kutiriza netunoonye amalwali naye nga wandigakutte onatwamu